DMO Online Television rates this program as TVMA. The content you are about to see contains graphic images some viewers may find disturbing. Viewer discretion is advised. N'abaliko ne bagwa. Emmotoka yange yatagala n'egenda ku mabbali. Bwe yagenda ku mabbali n'esirikira mu kasaka. Ngamba n'ono mukulu wange nti kirira wansi. Yali yawunzewunze dda tiyakkirira. Ngakukirira amasasi. Bwe nkulima nti nategeera ekyaddirira mba nkulindi. Kubanga amasasi gaali mangi, nga mangi, ndi awo ndowooza kimunfudde, ndowooza nti essasi lyankubye nadda nninda musaayi kunzigwamu. Ne brother wange bali mufukirira amasasi, kaali kaseera kazibu. Wabula kyenyinza okugamba nti amasasi gaali gava mu direction za njawulo. Mpulira gakuba mu maaso ne gakuba n'emabega. Concurrently. Obwangu bwakozesebwa mu kukuba essasi erisooka bwalaga nti abe twatumedde ne bagwa sibe baakuba essasi eryasooka. Kuba lyayangwa ekitegeeza nti waliwo ambush yali etegekeddwa. Era ne ngamba mukulu wange nti omanyi amasasi galeka gabaweddeko. Naye tweyambe. Ebyokukola byali bimubuze era tanziramu bingi. Kyenakola nekwatakwata mpulire oba nina ekiwundu kyonna, nekwatakwata ku mutwe emabega nga omusaayi gujja. Nenkwata ekitawero ekisiimula emmotoka nenkyesiba ku mutwe. Bwe namala okyesiba ngenda okwekwatakwata omubiri gwonna nga siwulirawo kiwundu kirala. Nengamba kati time wa first aid mukulu wange. Naye omupoliisi omu yaŋŋamba yambuuza ono yatomedde abasirikale baffe. Nekintiisa. Ne mugamba abasirikale bammwe abatabe badde mu uniform nga batambulira ku boda nga tiwali police notice yonna wakati mu kasenyi. Lamusizzaako mwena gye musinzira okubanga mulaba TM Online Television. Beebaza jjonna gye mutuusizzaako engalo. Yenze Kanka Kapita, yenze mutesitesi w'omukutu gwa TM Online Television. Ebiseera ebisinga nze mbeerawo wano okutuusako programs ennyingi mwe muli n'eno eyitibwa Political Doors. Nkubagiza mwenna abafiiriddwako abantu bammwe ensangi zino, naddala mmwe ng'abantu bammwe babajjeewo obujja mu nkuba y'amasasi eyiika mu ggwanga Uganda. Abantu bonna ffe tubatwala nga kyenkanyi wano ku TMO, tetuyinaamu ddaala yadde ranka nti ono bamukubye amasasi yaate wankizo nnyo, newankubadde nga abantu abamu amawulire gabakwatako okusinga abalala abakubiddwa amasasi. Gwatali mu ggwanga amasasi mu Uganda ganyooka mu lunaku lumu mu wiiki emu, amasasi gakuba ono gakuba oli. Mujjukirako emabegaawo wano wetu nga tunakola programu eno n'omu ku genero w'eggwanga General Katumba Wamala amasasi baagamwegezaamu gamukuba n'agasimattuka. Tumukubagizaako olw'okufiirwa omwana we. Abantu be bamu abo nga bamaze okukuba Katumba Wamala amasasi balina abantu abalala be bakubye amasasi. Sigamba nti balina abantu abalala be bakubye amasasi, bantu be bamu abo. Kaakati programu eno ngikolera ku bunkenke, wensinzira okubanga nkolera programu eno ffenna abaliwo tuli ku bunkenke olw'okutya okwetobese wano wennyini we tusinzira we sigenda kwogera. Omwami aliwo gwenyina ayitakaawo nawo, mwami Kato Morris apookya oluvannyuma lwa poliisi ya Uganda kennyini kyakirumiriza era n'abantu ababaddewo saako n'abali ku kyalo ky'Erwengo balumiriza nti poliisi y'eggwanga yennyini ye yakubye Kato Morris amasasi mu mutwe. Kato Morris ono si mubbi, si muyaaye, si muyaga, yabadde talina kyakukusa. Ekigendererwa ky'abapoliisi abaakubye Kato Morris amasasi kye tugenda okubanga tutunulamu. Kato Morris nno yazze engulu, naye muganda we Matovu Joseph twamaze okumuziika. Matovu Joseph baamukubye amasasi agasukka 8 ne gamuyuzaayiza omubiri gwonna nga gayita mu mmotoka gye baadde batambuliramu n'afa. Yabadde yakatuuka bwati mu ddwaliro n'afa. Ekyakubizza Kato Morris ne muganda we Matovu Joseph
ng'abantu bonna balumiriza nti poliisi ya Uganda yennyini ye yakubye abantu bano. Kino kirumirizibwa, ndowooza kinaaba kitunulwamu balabe oba kyekituufu, naye kirumirizibwa nti abapoliisi abamanyiddwa amannyo obutuufu abantu b'oku kyalo ky'e Lwengo bakitegeddeko nti awo mu kaga k'e Bulasana ssaawa 3 ez'ekiro abasajja bano abapoliisi bakubye Matovu Yosefu ne bamutta, ate mutowe n'asimattuka ne mu bukodyo bwonna bw'ogenda okuba ng'owulira. Twagala okutegeera mu vidiyo olunaku olwaleero kiki ekissa abantu. Kale okugikutuusaako newankubadde ndi mu bunkenge neewaddeyo mbere nga ngibatuusaako, mbabuulira nti Kato Morris gwe mulabaawo ayina ekiveera ekiva ku mutwe kye bamusibye emabega. Ebifaananyi bino byenkulaga ekisooka kansooke nkulage, ono ye muganda we ayitibwa Matovu Joseph eyakubiddwa amasasi ne bagamumamirira ebituli mu mubiri gwonna mpaka lwe yafudde. Kyolaba ekyo ye motoka gye badde batambulira mu gawe bagenda okubuulira eyamamiriddwa amasasi, ndabirwamu zonna ne zivaamu emabega ku bbuutu buli wamu, amasasi ne gasobola okubanga gasse Matovu ate ne gakwata ne Morris mu mutwe. Morris oyo gwolaba ali mu ddwaliro lisijja kubagamba nga naye amasasi Katonda yamusaasidde, agenda babuli yamusaasidde atya baakamala okugamugjamu, naye ate nga oyo gwolaba ye namwandu eyalekeddwawo Matovu Yosefu ono namwandu amulekedde abaana 11. Emboozi y'olunaku olwaleero twagala okutunulira lwaki abapoliisi bano be bagamba nti baavudde ku poliisi y'e Lwengo lwaki bakubye emmotoka eno amasasi. Twagala okutunulira ekitta abantu ekiri mu ggwanga, motive kigendererwa kibeera ki. Kale emboozi eyinza okubeera ey'ennaku naye nja kukkiriziganya nammwe tugikole era tugirabe etuyamba okutegeera. Yanze kanka kapita kangende w'omulwadde nja kumubuuza ebibuuzo kubanga yawonye alina agassa atunnyonnyole ng'atuttotolera kiki ekyabaddewo nga bamukuba amasasi agasse muganda we on the spot naye ne gamuyingira mu mutwe. And you don't know what has killed them. This will simply not do, will not work. I will not accept it. I will not preside over a country where a Ugandan is killed and the authorities do not know who has killed him. Sebo oli otya? Yendi sebo. Weewulira otya? Sinza kugamba nti ntyana ayinza okugamba nti mpulira obulumi. Mpulira obulumi, ndaba musaayi guva mu mutwe. Kyongera obutampisa bulungi buli lwangulaba. Mpulira kantolooze. Mpulira obulumi. Ngera bw'oyinza okulaba omusaayi, olwera omusaayi tewayinza kubaawo ssanyu. Nyinza okugamba. Ekirungi nze bw'ondabye ontegedde nadde manyi ngenda kukola interview ku muntu nga takyazijjukira naye ekirungi bw'ondabye ontegedde. Sebo Anji sebo kansooke ntegeere olunaku nga tebannakuba masasi lwatandika lutya? Olunaku nga tebannakuba masasi kiyinza okuga nti lwali lwakubiri olwa wiiki eno. Watandika ng'ennaku endala zonna nakola enteekateeka okukyalirako mwannyinaze ekifo bakiyita Nankondo erw'ebitakuli eri mu Sembabule district. Bulaza wange oyo oba muganda wange Matovu Joseph amaka ge gali Kanku. Nakola naye puroguramu namukubira essimu ngenda ewe. Nga nabo ngenze balabako nali maze akaseera nga sibalaba ate tuveewo tugende tukyalire mwannyina foono. Bwe natuukawo bamyaniriza ne bampa akacyayi ne nkanywa ne tumala ne tuvaawo ewaka ne tugenda. Bwe twagenda
twatuukira alina omukyala we Erwenga awo mu katawuni owokubiri naye n'atwaniriza etupiikingawo akabebi ke ka myaka 2 kagende kalabeka nako ku ssenga waako yangamba akaana kano tukatwale ssenga wa kalabeko biki ne tukatwala era n'akalera bulungi ne tuvuga ne tugenda twatambula nga tunyumya bulungi ng'abooluganda ne tunywa amafuta Erwengo mu ka petrol station eri awo Erwengo mu ka trading center awo twamala okunywa amafuta ne tuvuga siikuluisa eyo twatuuka bulungi ku bugenyi bwaffe sister waffe n'atwaniriza bulungi n'atuwa obugenyi bwe yatuwa ne tunyumya tubaako n'omuwala waffe omulala gwe twakyalirako awo naye ne tumulaba sawa zaali ziweranga 12 kitundu ne tuvuga okudda twavuga twatambula bulungi nagenda mpuliziganyako ne mukyala wange nga tulina bitwogerako bwe mubuulira bwambuulira era naŋŋamba nti mutuuke bulungi tutuuka ssaawa nga 2 kitundu emakaage we twajja ka bebi Erwengo trading center brother wange babatudde ne mukyala woyo bwe twatuuka omukyala ne tumugamba tukomyewo n'atwaniriza ne tutuula awo ne tumuwa ka bebi olw'okweyo na kafyu ne tusiibula nteekateeka nali ngenze kusula mu makaaga ag'ekanku sula nga tunyumya ng'abooluganda era ne tumusiibula omukyala ne tuvuga abamanyiwo obulungi bwe twavuga twakkirira ne tukkirira mu kagga k'e Bulasana wawo oyita oli okutuuka ekangu tuba tukatuuka wakati ngenda okutunula mu side mirror nga ndaba layiti za piki nze nali nvuga ssebo bwe ndaba layiti ya piki nagitwala nga piki eza bulijjo naye olw'okuba mulimu okusala ebinnya nalaba nga piki eno eringa eyeewaganya okwagala okumpitako mu kusaagirira ne muganda wange ne ababodaboda nabo baagala okwewaganya kamuviira ayitewo ne muwa ekkubo n'ayitawo aba yakampitako nga fuuti teziwera na 6 ngenda okulaba nga neekiika bwati kyalama nga muno nga neekiika ngenda okutunula gwaweese ng'akutte emmundu kika kya AK-47 gwa nagyetegereza esebo awo mukagga esebo etawo mukagga esebo kyawa Bulasana akagga ke Bulasana kafaanana katya kali mumbeera ki akagga ako kaliko ekitundu kigenda kuwera kumpi mayiro naye temuli bantu temuli nnyumba okuleka obusakasaka ebititiriri era ebibeera oluusi mu bugagga kalimu ne ku mazzizi era waliwo akadiba ke twayitamu nga kukoyitamu emmotoka eyita mu mazzi oluguudo lulutya si lulungi lulimu okusala ebinnya okunja ennyo osala ovuga zigizaga si lulungi n'akatono lwamalamu lwakola lwa ttaka temuli na maramu naye ettaka odiza omukyalo ezimu zibanga ttaka nga si na maramu naye ettaka tebalina kyebalukolako nti balwebyemu ettaka ne lulinga bwe lulina okubeera olwo muvuga mutambula tuvuga tutagenda essebo otunula mu sayidi mira essebo olaba mu booda essebo egyengoba oteebereza mwali ku sipiidi yenkanawa twali tuddukamuko sipiidi nga 4 kubanga olw'ebinnya tosobola kufubutuka nnyo twalinga 4 owa booda ono yali adduka sipiidi emu namu owa booda ono yalabika nga sipiidi ye eri waggulu nnyo kubanga yantuukangako bwati nga linga ayagala okuntomera naye nze ne ndowooza nti waasiwaasi w'ababooda kati kubanga natandika ogiraba lighting eriko wala kungenda okola nsemberera mangu ddala kugamba kyekyandaga nti aleka badde akubutuka n'okwagala okuba nga ntomera nga alabika ayagala nnyo okuyitawo kyenva ngamba ono nti ababodaboda balina waasiwaasi kamuleka ayitewo so nampitako
bwanamala okunekiika ngenda okutuna emabega ndaba emmundu AK47 kyali kizibu nnyo okusiba ng'ate aneekiise amazima gali nti ne mutomera kubanga yaneekiikirawo yakwekiikirawo mita ezitawera na mukaaga fuuti ezitawera na mukaaga esebo n'olaba emmundu nendaba emmundu bwe ndaba emmundu nwana n'emmotoka ekyokukola kyambula kuba nyimirire naye nga driver nagezaho okulinnya ku breeki naye we nninnyira ku breeki ate piki emmotoka ngemutuuseeko neemukuba naye bwe nalaba emmundu nentegeera lwaki aneekiika ekyanzigira mutwe nti bateeka okuba abatemu babbi ebintu bingi ebyanzigira baagala mmotoka oba ebiringa ebyo oba oluusi incidents ezo zize zirabika kati ne mutomera bwe mbadde nkomye bwe namutomera epiki emmotoka neewaba negenda ku bbali nesirikira ku kaswa kenategeera oluvannyuma nti kaali kaswa kubanga kaali mukasaka nga kabikke naye yesirikiramu evu bwe yasirikiramu bweti amangu n'emiro nga yakasirika bweti ngenda okuwulira essasi nga likuba kumpi n'ettaala ly'emabega awo nga ku tanka awo naye si ku tanka direct amasasi ne gatandika nga gava mu direction za njawulo mpulira essasi ku luggi lw'omu maaso mpulira amasasi mu wind screen mpulira amasasi mu rear screen mpulira amasasi ku boot buli wamu kati kankubuuze mu action yawo y'okwekiika onaamaze okwekiika tewaliwo kimuntu kyeyayogera kyonna kiyinza kugamba oba parking oba kukola ki gwomaze omutomera emmotoka ewabi eyingidde olwo tewalina kyewawulira nti oba omuntu ayogera oba tewali statement n'emu yayiva mu bantu abo wadde wawulira amasasi kuyiika nga bagakuba mu mmotoka yes olwokuba nali mbatomedde nga mbatomedde sina kigenderere nali ndowooza ndi ngenda kuvaamu mbabuuze kiki tebampabudde ovaayo bwoti essasi neritandika nali nga ggula oluggi bwenti essasi nerivuga nenziramu nenzigalawo nga siyinza kulisikinga omuntu yalirowoozezza nti abantu bano benatomera baali bakutte emmundu be bankuba kiyinza okuba nga si kituufu kuba obwangu bwali bungi obwakozesa mu kuba essasi ate nga bali mbatomedde bakyagudde ekyali kizibu okulowooza nti omuntu gwentomedde agudde ate yayimusawo amamunene nakuba essasi eri ekyatulaga ate ne direction amasasi mugakuwa gaali gakuwa concurrent ate gakuwa mu bitundu byanjawulo ekiraga nti yali ambush yali enemundu esukka mulimu ng'ate ebivera organized n'olwekyo bakuba amasasi nga bwe nkugambye nga gakuba buli wamu nakkirira wansi mu pedo nentuulawo ne okapeti wetusa ebigere neŋŋamba ne babakkirira wansi nga mbyogera ndi wansi omaze okukkirira wansi wa steering wansi wa steering ye yasigalayo bambi simanyi bayawunga abasasi baali bamukubye gamulemesa okugira saakitegeera bamuba abasasi nga gamutuukirako obutuukizi nze gampitanga ku mutwe nga mpulira endabirwamu zeziyiika essasi erimu abiri gankwata simanyi gavaawo agogo kubanga nagalabye mu ddwaliro amaze okugajjamu naye okuzaayo emabega bwe mmala kawansi nga bakuba amasasi nalowooza ebintu bingi nga nninda kimu kusa gwa nkomerero kubanga nga simanyi ngeri yonna gyeyinza kuwona olw'amasasi obungi n'olwa embeera gye tulimu nga nninda kimu kuggwamu musaayi kuba namanya nti sirina bubonero liyinza okuba lyankubye nate nga sirinaliwulira abasajja bakuba amasasi paka lwegabagwako kyenayita okuggwako kubanga balekera awo mukama nampa obuvumu obukyasobola okwogera neŋŋamba brother wange nti amasasi gabaweddeko bana abasajja naye kankubuuze olwo bwewakkirira wansi ye brother wo wali ogamba yali wali okyamuwulira era alina byayogera kubanga yeyampa n'ennamba ya simu ya mukyala we
ne mugamba nti kati omanyi olunnekwatakwata ndaba ebiwundu bye nnina nakiwulira ku mutwe gasirise naye nga nina okutya ate okwogera kubanga simanyi oba bakigwe bali okutya kwali kungi nti okuteeka ku light ya simu bayinza ogiraba ate ne badda ne batukuba akaseera ako ampuliriza oyinza okafumiitiriza baba bamuga nti amasasi gabaweddeko tuyambagane ne mugamba kana akaseera kati sikakukaaba sikakwekubageza sikakulajana wabula baako kyetukola tufune obuyambi nakimanya nti obusooka butoka kuba bwaffe kennyini okuyamba okusoopinga omusaayi okujja natunakola kitala kyonna nesibako ekigoye ku mutwe nenoonya bwewekwatako nowulira nga ovaamu omusaayi ekigoye wakijjawa waliwo tawero kitusiimuza emmotoka simuzawo ku dashboard biki kyali kiwanvuwanvuko nga kisobola okumalayo omutwe nenkyesiba kati bwe nakyesiba ngenda okwekwata nga siwulira kiwundu kyonna kyenva nkutula amapeesa g'essaati yange n'ageeyiye nemusibako we nasobola yalina ekiwundu wano ku mugongo ng'alina ekiwundu waggulu wano nga ku mbirizi wano ng'alina ekiwundu ebimusaabira banabbiraba naye nga bwe baŋŋamba oluvannyuma ebiwundu yalina bingi ekirala ekyannemu okusiba kyali kyawano ku bulago kubanga nga ndowooza nti njamutuga ekirala nga bamubisasa ddala ku ttama wano nga ndaba litandisa okuzimba kati nemubuuze enamba y'amadamu ogimanyi mutwe nagamba eriziro musamusamu najogera siyanjogera mutwe najogera nemukubira omukyala bwe mukubira nemugamba tuyambe batukubye amasasi wano mu Kasenyi. Esimu wagijjawa? Esimu nakozesa yange. Wajjo gikutte? Yali wano betu aba bimotoka bamanyi wansi wetutereka. Katuwe yali nali ngikozesa nga mpuliriza music kwaliko music na mpuliriza music kati tukatukubira so yaliwo nenjiteekako naye najjudde omusaayi nsiimule nenkubira omukyala nemuganda batukubye amasasi wano mu Kasenyi omusaayi gutuggwamu naye nyambe ekintu kimugenda ku poliisi ogenda obagambe bajje batufunira obuyambi omukyala napapa nadduka nagenda wayitawo akaseera dakika za 7 siwulirayo kanyego nenziramu nemukuna mugamba kiki otidde nangamba ndi wano ku poliisi ngenda natutuuka nga yanguwa olundi wano nzijanjaba nebyenzijanjaba byensobedde kati mala mukubira mu dakika ezo 7 ate embuuza omugenzi nti oyina enamba ya mukwano gw'omulala ayinago banyanga bamuyita Bukenya nenkebera essimu ya Bukenya erinnya lyasooka kumulabika nga siriraba nampulira erinnya eddala lyesaategeera esikyajjukira kati ngenda gikubako nga teriiko ali kaseera kantiisa kakati mba nkyafigitinga n'amasimu nenziramu nemukyekingako nanga ndi wano ku poliisi abasajja baŋŋambye nti emmotoka eyo yababbi obadde tugiraba emisana wano nga yeetawula emmotoka omukyala gye yalipootinga yeeyiyo muwali yeyange poliisi gye yagamba nti yababbi gyeyagamba nti yababbi poliisi yo mu kugigamba olwo ng'agigambye yali etuuseewoko poliisi nga tennalabikako wadde kati bagamba batya nti yo yababbi ekifenna kyekyatwewuunyisa wabula nze statement yange yali nemugamba batugambire nti oba yababbi bo bajje batukole kye baagala oba kututeekako mpingo nze nno nga ndowooza nti bateekwa kukozesa amateeka kubanga omubbi aba alina kukwatibwa kyenabasuubiramu nti bajja kujja mangu bunnambiro bakwate ababbi bebaligamba nti babbi weddeomukisa okubalaba nti bajje naye ekikulu kasita batutaasa ne tuba abalamu ne batuwozesa bulungi bajje mugaa ekikulu kyetwetaaga ssaawa zino si kudda ani mubbi ani atali mubbi naye bajje batuyambe bagambe bajje batuyambe nze nali ku kimu kyakutaasa bulamu bwaffe si kwegaana misango nakwegaana babubbi basibubbi ekyo nga kijja kituukako oluvannyuma nange omukyala nangamba baganye nemugamba baganye funa abantu abo boyinza okugitaayitaawo tebayinza kulaba abantu bakyatambula oba bakonkone mayumba gaabwe bajje batutaase nga kyenjagala bajje batutaase omusaayi otatuggwamu obatugesa mudwaliro n'ebintu ebyo ekyokubiri nga nina okutya nti abatemu bano
oba oliawo amasasi gabaweddeko balina bayinza okubanga bagenda gajja bajje batumalirize bwe tufuna obudduukiriza obw'amangu oba oliawo tuyinza okuyambibwa byebintu bibiri ensonga lwaki nali njagala abantu okujja amazima era bwatwala akabanga nga tewali bazze bandi awo nga mpulira piki yalinga etuyitako bweti tuli munda tusobeddwa ekirala olwokubidde okubidde abantu bangi kubidde anko waffe bamuyita Moses wakamu okubidde naye baŋŋambye ajja kale nga obuyambi tubusuubira naye nga bugenda kulwawo okutuuka ka distance okuva ewaka kale bakayita Mmanja nga walako munnange mbanja nga piki ezze we mbadde nkomye bwe yampitako kye nazuula oluvannyuma nti nabo baasooka kutya kubanga oluvannyuma baŋŋamba nti omukyala waffe bwe yabagamba baasi nabo bagamba katusooke ku poliisi ndoza okwewala okutuuka awantu nga poliisi tetegedde bwe batuuka ku poliisi nti era poliisi yabagamba ekintu kyekimu nti emmotoka yababbi era omukyala n'abannyonnyola poliisi yemugambye babekolanga bonoona budde ne bajja wekwali ngenda okulya nga bayita erinnya matovu nabo olya nga bayita naye nga bayinza okuba balungi enzigulawo ne mbagamba bassebo simanyi kye muli naye tulina okutya batukubya amasasi natugamba naffe tubadde tumanyi ndi babbi matovu mwali nti mwali ffe tuli bakwano b'amatovu tumujje mu nnyambe nenzigulawo katonda w'amaanyi naye sirina buvune bulala kuleka omutwe nga bwo bagukubye era omusaayi gukyajja naye olwokuba nali ngusibeko ekigweye nga kati tegukyafuuwa munange twasitula baaba ne tumujja mu mmotoka ne tumuteeka ku piki y'abano abaami abaami abo sijjukira bajja batya kuba baali bana oba bonna baakitula ku piki abantu bana ndowooza ebintu ebimu kale kaseera kazibu nnyingi obutabanga sikyabijjukira kaakati ne abaami babiri bagendera ku piki twala omulwadde abaami babiri nensigala nabaawo bwe nasigala nabaawo gambye ninze rescue kuva ewaka ninza abantu abalala bayinza okutegatta ku bano tudduukirira mbandi awo waliwo piki ezze piki bwe yajja yatuuka nevaako abasajja nga bakutte obuggo obumpi bubiri babiri buli omu akutte kaketi nga bambadde ne jaketi ezo bwenzeetegereza nga zirimu balinga balina bye balina mu jaketi byesinza kulimba nabitegeera naye byantiisa kyenva ŋŋamba abaami bano nti abantu abo beekengedde bayinza okuba si balungi bayinza okuba si balungi kati ne tubeera nga tuli mu kwekengera bwe balaba nti mbategedde nti balaga si balungi bajja ne baŋŋamba tukutwala mu ddwaliro ne mbagamba asaagala kugenda mu ddwaliro kasita oli tumututte nze nkyaliwo nedda towewulira bulungi ffe tukulaba towewulira ne mbagamba nedda nze neewulira bulungi mundeke amazima nali seewulira bulungi naye kye nali ngoba bwe nvaawo sibeesiga muntwala abatukubya amasasi babadde veroganize nga bwe gambye sinnategeera muntu kigwe neesiga mu biseera bino olwekyo nga saagala kutambula n'abantu bano bendabika nga mbeekengedde balina obuggu mu ngalo ebintu ebitiisebakwese mu makooti byesitegeera kyampa okutya ate nga ne piki yetwatomedde ey'abatemu weeri awo amazima ekyokusa kiwalinga kasoke kubuuziye ekiranga sinana kutuuka yeeyo newankubadde oyinza okuba wakitegeera nkeera piki eno yali kikaaki yali bokisa bajaji bokisa genda maaso kaakati piki njirina mukama nampa obuvumu okulowooza nti piki eno buyinza okuba obujulizi obuyinza oba oliawo okuyambako statement y'abapoliisi maze okugiwulira nga batuyita babbi namanya nti oba oliawo ekiyinza okuntaasa nti tulabadde na mutawaana eyinza kuba piki eno ng'emu ku bujulizi obunaavaayo n'olwekyo nagiremera bano nga balaga nti balinga abaagala okugjawo buli kintu ekiriwo ate piki mwegitwalidde ne mbagamba ate mugikwatako ng'ogyeko piki biki ebirala byoteebereza ebyaliwo waliwo engatto ezava mu bigereza by'abantu bano benatomera abo abasajja bazirondawo ne bazitwala kakati
bagumbula batulekawo batya bagende walimu police team zenali mpise anko wange yajja n'emmotoka ddabo kabiri ng'erina amataala gali waggulu raisi nga ziri waggulu kati bwe baaziraba ekyandaga nabo baali bakyamu basimbula tebalina kye batubuuzizza balengera amataala yes balina kye batubuuzizza kirala wabula balengera amataala ne bavuga ne bakola ki ne bagenda tebatuyambye kiri awo nnyo okuleka okuŋŋamba nti tukutwala mu ddwaliro naye kyeddwaliro nkubuulire lwaki nakigaana ne bagenda bwe bagenda anko yatuuka ne tuteeka piki ku mmotoka eri awo yaffe gye bakubye amasasi ne tugireka awo ne tuvuga ne tugenda amasimu gaatandika okuvuga nga tubuuza essimu kuba omugenzi yagenda nayo essimu ye kakati bano anko nga bakuba ku ssimu y'omugenzi bali nga tebagikwata nagikwata ekyo tusooka netukivaako tukirekera Katonda tuvuga paka Mbiriizi tutuuka Embiriizi abasirikale b'Embiriizi baaliwo bennala basangawo baali ndowooza nga 5 kati anko wange oyo n'ababuulira ekibaddewo bwe yababuulira ekibaddewo ne bamuwa patro agenda nayo abasirikale abali ku patro saabamanya kubanga saagenda nabo nze nensigala ku poliisi nga nkola statement poliisi y'Embiriizi naye omupoliisi omu yaŋŋamba yambuuza ono yatomedde abasirikale baffe nekintiisa ne mugamba abasirikale bammwe abatabadde mu uniform nga batambulira ku boda nga tewali police notice yonna wakati mu Kasenyi. Kankubuuza ekibuuzo Essebo bano bwe baali bakuva emabega wafunako okulabulwa kwonna nti obayimirira oba ekintu ekiraga nti oba omupoliisi ayina kyakuvunaana oba wayise ku road block n'odduka buddusi ekisooka tewaliwo road block kiyinza okugamba gye nasanga yonna kyokubiri saafuna wadde okuwoningwa wadde eŋŋombe nti oba oliawo oli yakuba eŋŋombe nti okensibemu manye bano bagamba ki abakuba eŋŋombe siina kye nawulira kyonna yali muvuzi wa booda ng'omuntu yenna atambulira ku piki bw'anaabeera ayagala okuyisa emmotoka kiyinza okugamba nsonga lwaki saali prepared for anything essebo kati olwo oli ku poliisi kati ndi ku poliisi namaze okubuuza ekibuuzo nti gwotomedde abasirikale baffe muzzemu byenkugambye teyanziramu nasirika nengamba omusirikale namugamba nambuuza kati oyagala ki nemugamba zze kola statement nantwala mu kaluumu akalala nanzijjako statement omusirikale oyo yagikola ku lupapula lwaluliyawo full scope teyakyali kitabo nemubulira byonna nga bwebiradde bwe byaggwa namperekera nantwala ku clinic yantwala ku clinic omukyala ne bamutumukonkona yena yamukonkona kwa clinic nalina okutya kungi nnyo nga amaze okuŋŋamba gwotomedde abasirikale baffe ekyo kyampa ebirowoozo bingi neŋŋamba abasirikale be bakibaddemu tebabanga be batukubya amasasi kale bwe yakyogera nekindagala okudaga nti information yatuuse dda ku baani abatukubye kati nabo nga mpulira nebyoolyo bamaze dde okutegeera abakubye be bagundi kugamba nga kiraga nti ekintu si kipyalira kati kyebeewunyiza nakubeewunyiza bakimanyi nafuna okutya neŋŋamba kiki kino bwe nkwedako okuflashinga baaka kubali abazza ababiri abankaka bantwale mu ddwaliro nentandika obigatagata neŋŋamba n'abantu babanga abadde baagala kusaanyawo obujulizi olwekyo mu prosesi y'okwagala kusaanyawo obujulizi namanya nti obulamu bwange buyinza okuba mumatigga era n'abapoliisi abo ndatandika okubatya mu kubatya waliwo emmotoka yali egenda Mbalala nagenda nenyimirira ku mulyango gwayo yali takisi omusajja nambuuza oyagala ki
ne mugamba nti bankubye amasasi naye mpulira ntya okubeera okumpi na awatali bantu kubeera awatali bantu n'olwekyo nyamba mmereko wano kati omusajja naye bikyamusobedde wa takisi n'abasaabaze bikyabasobedde byenjogera birabikanga by'omuntu oba omulalu kati tuba tukyayogera ebyo omupoliisi ngenda okulaba nga omukyala aguddewo kiriniki yagulawo kiriniki nayangwa mangu nengenda ku kiriniki nenjesogga tawe najesogga kiriniki nenzigalawo omukyala nemugamba galawo oligi nansi atandika okujanja bana nemukulira ebibaddewo emala okundresinga ekiwundo naŋŋamba nti okusinzira ku kyendabye omutwe guno batekuba mulimu amasasi negenda bagajjemu mangu nemugamba kale nansi nenfuluma ngenda okufuluma nenzirawo ku poliisi nga nyanguwa mu ngeri y'okutya naddayo nenindalindakaawo olwo Katonda yanyamba nebanga nkyalimu akategeera nenkuba essimu nkuba ku ssimu ya mutabani wange mutabani w'omugenzi omukulu mubuuza waliwo kyotuuseeko kubanga nga afunye amawulire nti yagendedde nti alina information gyafunye ku mugenzi naŋŋamba nti benkubidde abamuliko baŋŋambye afudde nenkaaba musirikale yaŋŋamba tofaayo biki guma n'ebiringa ebyo kati nenziramu nemukubira naŋŋamba nti bali baŋŋaye nti afudde naye ate Nansi muwulidde ayogera mu bakagulawo nti mulindeko okumulika ayinza okuba tannafa bakagulawo bwayogera kati nemunfunamu obugumu nti oba ayinza okuba tannafa wayitawo eddakiika era nga 10 nenziramu nokubira naŋŋamba bakonfamiza afudde sina kyakukola atandika kukaaba nga saagala kwogera nnyo mpulira nange obulumi musaayi gwanvuddemu mpulira kantoleza atandiza okuba nga nkwata naye obuvumu nange nyina bujja obukola ebinga byegambisa amanya mbandi awo nga bano bakomyewo abanonye emmotoka bagireeta gyetegereza nga bagikubye nnyo amasasi kumpi buli wamu netubagipaakinga awo tujjamu ebintu byetwajjamu poliisi bangamba ngiteeka awo nembegayirira emmotoka eyo bagiyingize mu kitabo ne bagaana ku poliisi oyogera ku poliisi erwengo embiriizi olupiki njikubye ebifaananyi ne piki yo kugamba mu statement wali yagiwandika enamba naye nga nze ndowooza nti waliwo kyebayita deposit bandowooza nga njagala bagiyingize ng'emmotoka nti tulesewo emmotoka however bwe namanya nti mu statement tugiwandiise nenkivaako neŋŋamba anko tugende ne tugenda twayita mu kkubo ddala bino byonna mbikola ne mugamba mvugo nzizeeka eyajja n'emmotoka eyakuba amataala bali balyoke beetegule essebo ne mugamba mvugo nzizeeka abantu bonna abo batanze okungubira amasimu baŋŋamba genda mu ddwaliro nalowooza ebintu bingi okugenda mu ddwaliro neŋŋamba ddwaliro kiri engendo okwesiga essaawa zino mu kitundu kyekimu mwenfunye obulumbaganyi nga mmaze n'okutegeera nti abankubye era bakiteeka okuba bufiisa for whatever reason zesanategeera nakati nempulanga n'amalwaliro ngatya nga mpulira eddwaliro lyenyinza okwesiga liyinza kuba tisirya mu kitundu ekyo kyokubiri complication gyenfunye y'amasasi mu mutwe ng'eyo sekakasaayo surgeon ayinza kukwata ku mutwe gwange kunyamba kwekyo neŋŋamba waakiri byonna bibi naye kaŋŋumire kino era yanvuga nanziza ewaka nenninda obudde bukye ngende nfune obujjanjabi ewalala obudde bwakya obudde bwe bukya waliwo anko waffe wita kiyimba netugendayo ewuwe okwongera okumwebuuzaako kikyembanzizaako yaŋŋamba nti ayogeddeko ne DPC w'embiriizi nti n'amugamba nti abo babadde babbi oyo ababuulira ekituufu
ne mugamba agambye ati nti agambye abo babadde babbi oyo ababuulira ekituufu ne mugamba oyo DPC mumpe konjogereko naye nga ye kiryoke era bwe bamumpa ne muwa statement nga bwe ndikuwadde DPC y'okugamba nti abadde babbi yakijjawa mwali nze naawe sinza kulimba we yakijja naye ate kuba yakijjera mu basirikale banne kubanga statement nakugambye nti bwe twanoonya rescue police Lwengo mukyala bamuddamu nti abo babbi emmotoka bwedda tugirondoola emisana n'olwekyo ndowooza reporting yava ku Lwengo bategeeza ne DPC w'embirizi nti twabadde babbi nga information gyalina ne muwa ekituufu kuba ne mugaa nti nze nabadde ku scene nze victim kino kikyabaddewo nangamba kale teyanziramu kirala ye diso yangamba nti abo bateeka okuba abapoliisi be baakubira amasasi naye tugenda kinoonyerezaako bamugumu kati awo naye size kyakuzaako kirala ne tutandika kukola nteekateeka yakujja Kampala kumulongoosa bwe twasimbula waliwo ako wange yali andeetako si yange naye sezaala wange mukyala wange abamuyita taata nabatuzaaleeyo mukyala nandeetako naye ne mugamba neerabidde police reference ate saagala genda nga sigifunye embiriizi n'olwekyo tugiteeyo ngikole ki nsoke ngifune ne tuyitirayo bwe twatuuka abasirikale ne mbanyonyolamu naye gwe nti omusirikale omu nanona nangamba nti OCCID akuyita mu ofisi ye ne ŋŋendayo OCCID nangamba nti oyagala ki ne mugamba njagala police reference nanga nti omusango it's a high profile case twagufayirinze dda nangamba DEF simanyi kigwayo dates byesimanyi nenga kyalimu omusango gwa kufa ta muntu file number sijjukira nayo 2021 kakati na ngamba nti naye ngenda kutwala mu ddwaliro kati nsooka ofuna obujjanjabi ne mugamba nina emmotoka eyange nanga angenda kutwalira mu yange ne mugamba kale ne tugenda n'abasirikale babiri ng'omu atudde wano omulala atudde wano abasirikale baali basatu omu atudde mu maaso ababiri bandi mabega bonna mbali wakati ne OCCID yali avuga omukyala ng'oli taata waffe atuvaako mabega bwe taatuuka e Masaka ne tukola x-ray twakola x-ray musajja n'atwaga ku x-ray bulungi nnyo ng'amasasi gayingidde gali kumpi ne sikaala wakati mu ddiba awo ku kawanga wagakomye tegayingidde mu bwongo era ngamba nga obadde wa mukisa obadde ofudde biki ndowooza ensonga lwaki nali nkyasobola okwogera nga ndi conscious era n'OCCID najja n'agalaba bw'agatulako bwantunuulira kasoke kitegere bulungi amasasi we gakwata badde nsaba okyuseemu ku mutwe yewana emabega eno oba olina obusobozi obukyusa asebo kanzi gye nkulage oba oba olabawo bulungi ndabawo era kano akantu ke kanuunamu omusaayi dokita yangaye nti guba musaayi nga gwe si mulungi oba oliawo wegatta mu guli omulamu guyinza okukola obulabe n'olwekyo kagunuunamu kati awe bajje amasasi fragment ndabye obulungi kakati mbadde nkomyewa nti awo bakoze x-ray bwemala kukola x-ray amasasi tugalabye tuvuddewo musawa ngamba OCCID nti twalifunye dokita wano bakolako wano ne bagenda kunkolerako Kampala nange naali agadde obwangu okunkolako naye amazima natya nengamba oba waliwo n'okunfolowinga okwenjawulo kubanga nga maze okitegeera beyond doubt nti abateeka okuba okubankubye amasasi badde bapoliisi era neewuunya ekizibu kye tuliko mu ggwanga lino ebintu bingi byanzigira mu mutwe nga neebuuza engeri abapoliisi gye bayinza okukola decision y'okutukuba amasasi agatutta nga tebamaze nakunoonyereza oba ddala kituufu tuli babbi
ne conclusion zino nti ndipotinga ate abo babbi ene conclusive statement muje munyambe ate abo babbi abo babbi ne bakolemera na code like bamanyi buli kimu you know ekyo kyanneewuunyisa nali sikisuubira kuba singa baali bateebereza kale naye abo baali badde baganaye oba kale bwe babadde babbi leka tugendeyo tulabe wallahi tebajja kakati ne kolaki ne mugamba nti bagenda kunzinyanyamira Kampala era anko wange oyo nemukubira essimu najja nampikinga wetwali navuga ne tujje Kampala twatugire Kampala nenkuba anti wange ayina wakolera wano mutwalire erimu nafunira sajoni namufunira nandeeta wendi kati olw'ensonga z'ebyokwerinda saagala kwogerawo kankuze wali emabega kakati oli mutuuse e Masaka you start to suspect tandika okuteebereza following eno n'ebigambo ebyogera kiringa nti nno bangoberera ate n'ebyozzeemu nti bapoliisi era nabyo obuwulira byakuleetera okutya muganda wo oli afudde olugwe otambulayo wakikomya wali we bakugambira nti afudde okukikomyawo ntya ngamba wakoma okukigobereraawo ekya bulaza wange kuba yaziikiddwa olw'okuba nti olwaleero olunaku byetwogerako biri recent byalwakubiri nteebereza ate olwo nga nkikakasa kankijjemu okuteebereza omuntu yenna bw'afa atwalibwa n'akolebwako postmortem n'aweebwa ripoota omulamu nga sonna tegunnaweebwa bantu be ekyo kyo ku brother wo kyali kitya akuzaako emabega bwe mmala okutegeera nti afudde olw'embeera gye nalimu sina effort yonna gye nakola kumanya kiddako nange nali mu mbeera yakusoberwa nga ne bengezaako kwogera nabo banga nti toyogera nnyo ku ssimu ate nga batuufu nakirekera Katonda nekirekera ne famire kakati enkeera bwe mbange tugenda e Masaka abaana bawala baffe bagezaako kwogera nange banga nti omulambo bagutumye balina paperwork gwe baagala tusimanyi tukole tutya kakyenva mbagamba kyenva ngamba side osi side ono nti oyina engeri gy'oyinza okutuyambamu ne tusekiwalinga maiti yanga nti yengenda bayamba era bwe twatuuka e Masaka ne baana ne mbagamba nti ndine osi side ono wano w'embirizi agenda bayamba mufune omulambo era twavaayo nga nasindika omusirikale omu be twali nabo agende ku mochare abayambe biki engeri ki gye bayamba na pepa wakati gwe bajuza sinza kulima nti mumanyi up to now postmortem yafuluma sinnagitegeera kugambe nange mbadde up and down for treatment naye basically okuddamu kyombuziza kinyinza okugamba esebo nkutegedde bulungi awo kakati njagala kubuuza ekibuuzo esebo omanyi buli muntu yenna mu bulamu awulira enswagiro abaamu okutya oba abaako n'ekimugoba nga yakikola kankubuuza ekibuuzo golowooza lwaki abasajja bano baabakuba amasasi olina kyewabakola olina omusango gwewazza oba olina kyoteebereza ekikkubya amasasi ekibuuzo kirungi kyobuuzizza naye kinyinza okugamba nti sinnamanya lwaki kubanga singa nawulirako ekigambo ekiva mu basajja bano oba olyawo ekyo kimu singa omugenzi bamala tukuba kwali yali ayogera singa alina ekigambo kyayogera nabadde nkiwulira nti oba statement ze nti gundi alabika yanzise like omuntu bwebakukuba wayinza okubaako ebintu byoteebereza teyakyogera kati nze ekyanzigira mu mutwe nkubuulira kye nalowooza nti bateekoko babbi babadde baagala mmotoka kati olw'okuba tubatomedde n'emmotoka newaba neetomera n'olwekyo tebalina bulagivuga gyetwala however kabatukube tufe oba olyawo bakisaanyeewo obujulizi maybe batukoleko statement ze banaayagala nga tumaze okufa
okukulowooza kwange mu kuddamu ekibuuzo wano ababbi nga babakuba bagezaako okujja ku motoka okubaako kye batwala tebagisemberera obala nawulira piki nga balinga bagikulula era nayo ate nebalema emmotoka tebagisemberera tebagikuwatako tebakola ki ekyo sijja kubawaliriza bagenda bugenzi bwe bamala okukakasa kati mwe kirabika mufudde ayagala kati awo tuveewo ku masasi ge tukubye mu kuteebereza kuba era ripooti nja kuginoonyaako ngigoberere yaba bakuba amasasi ng'ameka nyinza okubala okuteebereza amasasi gaali gawera 18 gaali gayinza okuba gawera omwo oyinza okuba nga waliwo neritakwata ku mmotoka naye nze nkubuulira sound y'amasasi I'm only estimating because that is an estimate. It's an estimate. Nzo baga wale 18. Emotoka ene eri luddawa eyo gye bako. Eri ku police embirizi. Weeri awo. UAW 120N. Katulowooze nti olukujjukujju lwateebereza obutagiyingiza mu kitabo ndowooza ekyali kansuubire kubanga ndabyeko ku mawulire nga bagikubye ebifaananyi kyongera okumba confidence nti ekyaliwo kubanga ate baali kubye eki nali nyinako amawulire gempuliriza nempulira nti bakubye bakulanga nti ofudde ekyo sijja kikubuuza kuba nkulaba towafa wooli nempulira nti bakuba amasasi buli wamu abiri gano gokka agakukwata ku mutwe ge bakuba gokka omusawo ge yasobodde okujjamu ate era ge gabaddemu kubanga singa nawalala waliwo nabadde era of course omusawo yali ngambye naye ago gokka ge gasobola okuntuukako nkutegedde bulungi katwogere ku batuuze ne mu kitundu ekyo gye muwangaalira embeera y'ebya security mu kitundu kyammwe ekyo ogirowoozaako kyeri etya kubanga newankubadde gwe bakuba amasasi gy'owangaalidde oyinza okuba olinayo by'owulira embeera y'ebyokwerinda mu kitundu ekyeri etya mpozi mwami Peter kyenza okugamba nti oluvannyuma nga bamaze okutukuba amasasi enkeera ng'abantu banyumya owulira abantu be banyumya nafuna lipooti nti abantu bababyeko emmotoka zaabwe nnyo emirundi ne before abantu emboozi bazinyumya emmotoka ya gundi bagibba waliwo omwami abetamanoeri banga bambako tipa n'omulala banga bambako emmotoka story n'olwekyo nga nziwulidde ekyo nno bwe nalaba batwekisa emmotoka ezo emboozi zayingira mangu mutwe gwange bano baagala mmotoka era neŋŋamba kati n'ekyokugyekiika kirabika mukonga nti baagala osibe of course yes sibe batukube amasasi batwala emmotoka kyekyanzigira sina kyakinalowooza so ebyokwerinda nyinza okuga nti si birungi n'akatono naye kyasinga okuneewuunyisa mu byonna kubanga obubbi wadde weebuli naye keesi yaffe ate okuba nti ne poliisi yewaako obujulizi nti batukuba kubanga bwakugamba nti gwotomedde abasirikale baffe ekyo kiba kiba kitegeeza nti abamanyi bavuddewo ekyokubiri bwamala okuga nti emmotoka yababbi twagirondodde kuva misana ayongera okukonfaminga nti obwedde agiriko nolwekyo yagikubye kale ekyokusatu nti singa abadde kimuguddeko bubi yalibadde naye akola okudduukirira najja alabe ki ekibadde wategeddeko ku basirikale bagamba kyono yakonya abasirikale baffe mwafunyeko information abasirikale abakoone gye bali oba bajjanjabi oba bakola ki siina information gye naafunye kubanga oli bwakola statement nti gono yakonya abasirikale baffe police is liable to produce the policemen bewatomera sirina gwe naawuliddeko nti mulwadde ate ne OCCID omukyala manya nsobola okugogera kinaliza mutawaana ye Esther yandaga nti mu byonna bye tunyumya
story tangambyeko nti oba watomedde omusirikale waffe n'omumenya oba n'akola atya. Omukyala yali reserved mu kunyumya ebyabaddewo. Yali so reserved nga tayagala kubyogerako. Kale n'olwekyo siyinza kulima nti nyina kye nnaawulidde ku ki basirikale bano kye baliko. Generally era singa kyaliwo maybe a family member yali badde akubuulidde wakoona abasirikale bw'ova wano ku kitanda ogenda kuweera ennemba n'emisango gy'okutomera abasirikale. So kakati I'm picking a lot kuba kubye mpickinga mu mboozi eno we baba kubira that sounded to be a trap. Utuliza ne ku mboozi psychologically it looks to be a conspiracy. It was nti mwalimu okwekobana kubanga wokubira essimu ofuneyo obuyambi emmotoka twagirabye edda yababbi conclusively olinakola statement nti yababbi. It was a coordinated attack. Of course njagala kutegeera olinamu any business wrangles olinamu any family wrangles ebyo bwe bityo kyoyinza okuteebereza nti oba kino kiyinza okundeetera obulabe because the public out there ebiseera ebisinga bakuba abantu amasasi. The unanswered question is what was the motive? Abasinga beebuuza buli twakuba amasasi ki ekyamukubiza kiyambeko ndowooza n'ali mu public either okukyewala oba okukikwatanga obulungi kireme mutuuseawo awo. Do you think you have kyenye okuddamu nze sibeera mu kyalo mbeera eno Kampala kati nali ngenze kuziika waliwo akwaffe yali afudde kakati olw'okuba ndwawo ogenda mu kyalo siina muntu ku kitundu okwo ku lwengo gwe ŋŋamba nti mumanyi. Omuntu gwe nali mmanyi yali mukulu wange oyo ne mukyala we. So ekyo kikuddamu ekibuuzo kyombuuziza nti toyinza kubanga olinayo diiru yonna sigirinayo wadde n'emu. Kenkakasa nti ne mu mmotoka yange abasajja bayinza kuba baali bagira bagusooka. Tebayinza kubanga baali bagirabye oboolyawo. So nkuddamu nti sirina business lwango yonna na muntu wadde ate ye baba twali yali mutukolagana bulungi tetulina ate ye tosobola kuba na business lwango ate ye nakusooka okufa. Ye yali badde akutta oboolyawo ate ye si yali nsoose kufa. Yes. So to answer you saalina ate ye ku ye sisobola kumwogerera kubanga yafa singa abaddewo yali tugambye nti nalina business lwango ne gundi naye yafa ate teyali tannanyumizako kintu kyonna nti oba nina obuzibu n'omuntu yenna bw'ati oba mu family tulinamu issues oba ki. So in summary tewali. Okay, njagala kumaliriza emboozi eno nga nkubuuza Yesu ofuna obujjanjabi saawa eno embeera y'okufuna obujjanjabi eri etya kati owulira otya abasawo bakusuubiza ki embeera y'obulamu obwo kati? Amazima gali nti Mwami Peter simanyi kigenda kuddirira kubanga amasasi gano nina okulowooza nti gabeerako oba obulyawo obuganga buyinza okuba ne effect. Of course doctor najja kumpa advice ku kyo naye guno omusaayi ogunvaamu simanyi gunaakoma ddi ekiraga nti ekiwundu kinene n'olwekyo ekiwundu oba banaakijjana balikiwona simanyi. Nina okutya kungi ng'oggyeko ekiwundu kyo kyennyini nina okutya ku ebyokwerinda abantu abo bantiisa nnyo bwaba nga ddala be baatukuba ate nga be balina otukuuma. Nafuna okutya ddala singa baali buzigu oba oli awo nalega nti kale naye bwe kiba nti abaatukuba baali basirikale okusinziira ku bo kino sikirowooza bulowooza naye kusinziira ku bye baayogera. Nina okutya ng'omuntu naye olw'okuba ombuziza ku kya bujjanjabi obujjanjabi dokita bakoze obwabwe ne banongoosa enzira engulu naye
mara kulongosa nga kuwedde sina answer nyinza kuwa nti ki ekinabeerawo kubanga nkyali mu bulumi. Obulumi okyatambula nabwo naye kale ffenna tutunuulidde abasawo n'okuteeramu essaala. Abantu no kye batamanyi ku vidiyo eno nti gw'omu ku muwagizi waffe Nakinku omukutu gwa TMO ate era nga nze nga omuntu akutegeddeko akaseera sijjukirayo mu rekodi zange kugamba nti nno mukulu Katono nti nali nkuwuliddeko ekintu ky'obuyaayo nange no naali kuweeredde obujulizi sinakindi vidiyo eno naali janjudde nkubuuza naye luli bwe mwali mu nsonga ziri size zikkubya naye sizirinaako mazima nyinza obutateeberezaawo kyamabega naye the criminal mind omuntu tetwetaaga okugitegeera katukwase Katonda nga tuteekateeka okumaliriza mwami Katono abasizigu bamukubya amasasi. But I think we have a few leads eziyinza otuyambako okutegeera kyetuba titulategeera ebiseera ebisinga emotive naye kale omanyi mukulu wo bamutwala mu ddwaliro n'atasobola kuwona naye Katonda akusaasidde gwe n'okola ki n'owona. Njagala kumanya mu ddwaliro gye baasooka okutwala wali ongambye omusirikale we baggulawo n'ogenda ng'ova ku taxi omusawo n'akudressing ani yasasula? Who paid that bill? Nalinamu akasente teyankyaginga busente bungi omukyalo ono yansaasira nnyo n'atankyaginga busente bungi era nabumuwa natulina mu nsawo nga bwegambye nti wadde baatukuba amasente naye tebalina kye baatutwalako nolwekyo nalina akasente mu nsawo nenkamuwa kati biiru zimpoze oyagala ntuuke ne ku biiru kati awembuuliza eri ngitegedde then kati mugenze e Masaka bwe mutuuka e Masaka abakoze x-ray ozi DPC OCCID yakusasulira biiru eyo. Kati ono sezaala wange gwegambye yantwalako bamuyita mwami Kasawuli ye yasasula x-ray era kantwala omukisa guno okwebaza omwami oyo nnyo yawaayo obudde bwe yawaayo ssente ze yawaayo buli kimu ku lunaku olwo. Kozi gw'ogambye yuli yajja n'emmotoka ey'amataala oyo mulala oyo anko wange ate ku sayidi yange kyokka ono abasezaala wange ate nkutegedde bulungi. Kakati oli ye emirimu gye yakola gyali gya kireejo kujja kututaasa we twali tufunidde obuzibu kutwala mmotoka kutwala piki n'ebiringa ebyo n'okukomya waka. Kati ono emisana ate ye n'atandikira awo naye kyembadde nkugamba nti yakola buli ekisoboka okulaba nti ntuuka e Kampala bulungi era mwebaza nnyo. So yo yekka waliwo anti waffe Amita Mary connectinga ku musawo omutuufu surgeon lwaki nga nti omutuufu yakoze surgery nebeera successful ate ng'oluusi ebintu tegitera kuba myangu naye mwebaza nnyo. Nali manyi obwo obukugu mu Uganda tebuliimu obwokwata ku mutwe nga mmanyi kakati goli we India. Nange nali ndowooza munnange tubalina abasawo era abakugu tubalina nange nakyewuunyiza omusawo naye mwebaza nnyo yakozesezza obukugu bwe ne bannongoosa Mukama abampera omukisa kanneebaze era bakwano bange abaatulidde amawulire ne bakuba amasimu amazima gali nti mwami Peter amasimu gano omuntu ayinza okirabanga ekitono naye nze nakirabye nga kirungi okukuba mangu amasimu ng'ofunye obuzibu kubanga bwe nabadde ndi n'abaami abo abasirikale beggambye nga tugende Masaka amasimu gali gankubirwa kumukumu naye nga bye boogera mu background byongera okulaga abantu bano nti emboozi eno egenze vairo olwekyo na buli apulaninga kyonna ekyokunkola oba oli awo nga tayinza kikola kubanga ensi ejja kubuuza. So bakoze omulimu munene leka mbeebaze tebakomye ku ekyo basonza akasente biiru y'okunnongoosa yabadde so high ate nga tolina bwokyewala kubanga
mutwe guli bulamu naye basonza akasente bakyasonda ennaku zino situkola kubanga tuli mu bino bya bulwadde naye tuli atunywa n'olwekyo leka mbeebaze bonna abantu abatukoze ayo Uncle Moze yajja okutulisikiwinga ekiro ekyo namujja mutulo leka mwebaze amanya mangi nnyo sinza gamya nengamalayo naye nyinza okugamba nti nebaza nnyo buli alina kyeyakola naawe nkwebaza okumpa obuddebo nange nzize okujja okungolako interview abantu bangi bafuna obuzibu naye ne babula abatunuzaamu kamera olwekyo sinza butakwebaza na buli agenda okutuwa obuyambi yenna okuva kati esaala kubanga saala zakolera nnyo simanyi gange okuba nti nawona embeera eyo teitikamu kale wano mu mbeera mwoli okyalina obuyambi buweetaaga bungi kubanga biiru eno sinabwa nti yaweddeyo omusawo tetunnamusasula ssente kuggwayo ekyo kimu ekyokubiri sisobola kuddamu kukola mangu kyokka ate abaana balina okusoma ekyo kyakubiri ekyokusatu n'obulondoola omusango emmotoka yange eri ku poliisi ebadde ennyamba nnyo tennavaayo simanyi erivaayo etya n'olwekyo obuyambi bukyali bungi obwetaagisa omuli essaala omuli financial support moral support ne guidance na buli kimu ne lawyer n'ebiringa ebyo kankubuuze abali abakudduukirira abana wabategeera kozo ngambe tokyabajjukira abo sikyabajjukira bali abakudduukira abana abasooka bonga basooka ne batyamu abo sibamanyi mannya face zaabwe nazo omu bwe mulaba mujjukira kati naye amazima gali kuba bakukyalo lwengo kwesibeera siyinza bajjukira nti yegundi bana amanya abantu tebagambulira twali mu kaseera kazibu nnyo nga teri asobola kutegeera munne of course so siyinza kulimba nti mbajjukira naye era bwe ndi balaba ndi beebaza amazima batuyamba nnyo banyamba nnyo so kwebaza kwange okutebukubeera abantu abakwagala kubanze nakatuukidde wano abantu bayiika wano wabakolera ki what did you do kubanga omuntu ajja n'abeera mu ddwaliro nononya nakuweereza ekikopo nakola ki nabula but since I arrived here nwanagana n'abantu okukola interview what did you do for the people bwekirugaa nti kino nakibakolera abantu batwagadde bayina ensonga zaabwe kubanga saagala kwefuuyira mulere kugamba nti nda kyenakolera abantu naye abantu bayimiridde naffe ndowooza tuyinza okuba tuli bantu balungi leka nebaze ne mukyala wange mukyala bweneeyimirizaamu ndowooza nga bwenyimwenyimirizaamu ate n'abalala bamwenyimirizaamu bazze ku lw'okubanga batumanyi nga tuli bantu balungi ate tubadde naffe tuyimirira nnyo naye ebiseera bingi naye n'ekisinga byonna nti omuntu baba gwe basse abadde amanyikiddwa nnyo ate amawulire gabakutteko nnyo ne sympathy gye bafunye mu nzita kuba gye batukuba amasasa watali musango n'ebiringa ebyo abantu nga bawulira story batusibyeko omusango gw'obubbi kale abantu bambi babadde so touched naye kyenyinza okugamba tikisa kya Katonda okuba nti batusupportinze nabo bennyini nze sinza kumalayo ensonga zonna lwaki batudduukiridde naye bo bwebabuuza bayinza okuwulira kikyendi ekyobegamba neewaani amazima katukwase Katonda obeere nga akusuusa bulungi kambe ekibuuzo kyembuuza nga mumaliriza okuwonako kunuguluza lwaki wabona muganda we yafa tumuziise yo survive eno gojattributinga ku ki good question okusurvivinga kwange nyinza okugaa nti Katonda bwe mala ekya Katonda kubanga ayamba yeyambi lwaki ngamba nti Katonda amazima gali nti amasasa agagantukako gali gasobola okulusinga ne gagenda mu brain naye olw'okuba Katonda ayamba yeyambi era nga bw'okireese nti nakozesa akakodyo Katonda keyampa ak'okwekweka okusinziira ku masasi ge baakuba singa seekweka wansi mu steering gaali gagenda kunkwata butereevu ngera bwegakwata muganda wange bw'otunuulira kuba gye baagakubamu buli muntu yenna yali atudde upright mu mutto yali tawona ekyo kyakontributinga kuwona kwange basically nyinza okugamba nti kyekyo
kyokubiri nga bwe nagenda abasajja bali abakomawo ababiri na suspecting okubeera abakyama simanyi kiki gye baali nkoze singa saakozesa bwangu okuba amasimu kufunayo bantu waakiri ababiri abajja babeerewo dakiika ezo n'okubatunuulira n'obatya n'otanguwa kulinnya piki yaabwe tebakutwala mu ddwaliro. Byonna ebyo bwe mbigattawamu byantaasa kubanga nabatunuulira nga ebigendera bitekuba si birungi kye napuluvinga nti si birungi kubanga bwemulaba ate emmotoka amataala g'emmotoka ate lwaki mummotoka so ekyo kyayongera okukonfaminga ne bano bannange bennali nabo ne bagamba ne bagamba mubalabi singa abadde balungi ate lwaki babusi n'olwekyo batekwa bakyama. So ekibuuzo ky'okukiddamu n'ekyokugjawo ntandise n'ekyokugjawo engatto kino zigudde kiki mukweka yes kuba nababuuza engatta ate mugitwalawo tebanziramu kati ne bagitwala ne bagezaako n'okujja ku piki eno bagezeeko gikwata mu ngeri y'okubikaawo tugende tukujje tukuwa obuyambi nembaga piki temugikwatako. So that kind of vigilance eyinza okuba nga yansinga okusinziira omuntu yenna ayinza okuba nga alabye akatambi kano kimuyamba nnyo okutegeera nti ekintu bwekito bwe kimugwako. Of course n'omutemu naye alaba ti olulala ne mu steering ajja kukubamu n'omutemu naye waabaayo ng'alindirira kato kikyafulumya kulaba bintu bino. Kale ne tusaasidde famire yo n'abaana bo balabyeko wano abaana bato nnyo tebaali tegedde kitaabwe era nensaba nti bali abo bw'aba abadde mukulu alina abaana tubayambe mu buli mbeera Katonda akuwa obuwangaazi. Amazima ddala yenze kanga kapita mbadde nkola discussion eno eri mmwe mwenna abalaba nga ngikoledde mu kifo for security purposes tuli mu ddwaliro erisobodde okuyamba omwami oyo okumuggyamu amasasi mu mutwe agawagamiddemu oluvannyuma lugakuba muganda we ebitulituli buli wamu nasso gwenkomerero. Ndowooza tugenda kigoberera mpaka onyambanga kuba olitegera mooti y'abantu bano onyambanga n'entegeera n'abalala ne tubayamba ne bategeera motivu z'abatemu zibeera ki. Kale nkusiibudde bwentyo bwentambudde mpozi ng'olinayo obubaka obw'enjawulo. Mpozi obubaka bwenyiza okuwa bwakola buli muzira kisa ayinza okuba nga yategeddeko amawulire ag'enjega eno okutuyambako wano okufuna obwenkanya kyokka n'ekyokubiri abaana bano abalese nga bato mukulu wange byalese nga bato okubawa obuyambi obwetaagisa bwe baba nga babwetaaze kubanga kitaabwe abadde musajja mulungi ngera bwemunaabigoberera talina buzibu na muntu abamuwako obujulizi n'olwekyo obuyambi okufuna obwenkanya naffe abaana baagala okufuna obwenkanya nange kenyini njagala okufuna obwenkanya okumanya baani era byali bigendererwa ki ekyo kiyinza okusaba ssebo oluusi obwenkanya obwo tubuteera Katonda kubanga Uganda kirabika oluusi nti gye tulina okutandikira okugoba obwenkanya yewafiira obujulizi gye butera okufiira kubanga mpulidde mu mboozi gy'ompadde bye nalaba obulabi mu firimu nti kirabika nga ne postmortem yakolebwa tonnakkirya eriweebwa etya ng'omaze okufa kubanga omuntu wagambira nti abo babbi abamaze okukolako postmortem ku kyonna ekibaawo maze okukola lipooti agiwadde nga n'ekikolwa tekinakola ki n'emmotoka yo bagigusalidde eyo yababbi simanyi adananyamba kukajjayo bagisalidde omusango fair hearing n'agifuna ntya bamanye nti emmotoka tiyali yababbi yaani anagikompasating eyagyonoonye n'ebinge byonna bikyali bibuuzo nsaba buli okutuyambako. Ndowooza abapiikinga interest musango guno balyoke bagambe nti fayiro yo nneneko banakuyamba n'omanya ebinene ebiri mu fayiro
ndowooza kambeere n'obwesigwa mu bo sinnaba kulibusingawo ndowooza nti bayinza okutuyamba kijja kutusanyusa nnyo n'okwongera okumanya nti muganda waffe tiyafa lwaki kale yeze kange kapita mbasiibudde mweraba